Abantu bakatonda balungi abagalwa era twegera okubalamusaako ku Hope of African Post Media. Mwabale nnyo okubeera nga mukyagoberera omukutu gwaffe ogwa YouTube, ogwa Facebook, ogwa WhatsApp ko n'emirala okubeera nga muyongera okubeera nga muyiga eby'ensonga. Holic Media yajja okubeera nga ekuyambako okubeera nga oyongera ddala okutegeera ekigambo kya Katonda ekituufu era ekyamazima kyokka ekiri mu Bayibuli eno gye tusoma era gye tugoberera. Olunaku lwayo tugenda kubeera nga tuyongera okubeera nga tumanyira ddala ebyo mweno simu yaffe gye twawa omutwe gwagamba nti Isa ibuni Mariyamu, Isa ibuni Mariyamu, Yesu mutabani wa Mariyamu. Ddala biki Kurani byemwogerako? Ddala Kurani eno ejayo obwa Katonda bwe yaba ffe yo Bayibuli eyogera ki ku musajja ono Isa? Wetugenda okubeera nga tutambulira guno omwezi gwonna nga tuyigira ddala ebyo biki ddala Kurani byeyogera ku Isa. Isa yaani? Azaalibwawa? Ani amuzaala? Yakola biki? Byonna tugenda kuba nga tubiyiga tunamerako sedi yaffe eno gye twatandika emabegaawo. Katusabe ate tuyongereyo nekyolunaku olwaleero. Kano omulungi omwagalwa tuyigirize nga bulijjo w'omukisa Mukama Holic Media abagoberezi bayo bonna Mukama kabatambulireko Mukama ekisa kyo bonna awulira obubaka buno Mukama ku mikutu egy'enjawulo mu inbox ez'enjawulo Mukama wonna abaweeriyo omukisa obawanguze ensi eno Mukama ejjudde ekibi mu byonna ebisinga obungi Mukama n'obutabawo bya bugagga bingi nnyo Mukama naye ekikulu obawo obulokozi obugenda mu bwakabaka bwa Mukama kubanga ebyensi byonna byakaseera naye ebyo Mukama bya lubeerera banywereze mu kukkiriza obawanguze mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Isa ibuni Mariyamu, Isa mutabani wa Mariyamu. Ddala biki Kurani byemwogerako? Ate yo Bayibuli eyogera ki? Ddala Kurani ejayo obwa Katonda bwe yabaffe bannabbi bagamba ki? Mujjukire twatandika nga tulaba Tola oba gayite ebitabo by'amateeka ebitaano, Zabuli oba kiyite ekitabo kya Zabuli, so n'ebyabannabbi the prophets. Biki bebyogera ku musajja ono Isa? Otwatandikira okubeera nga tulabira ddala nga twakatandika seri yaffe eno gye twaggulawo ebbanga si ddene nnyo emabegaawo eriyise. Leero tugenda kubeera nga tulaba Isa ono nga twongera okubeera nga tumuyigira ddala tutegeere ddala biki ddala Isa ebimwogerwako. Ddala Isa ono biki ebimwogerwako? Yabaffe Bayibuli emwogerako ki? Ate yo Kurani egamba etya? Leero episode tugenze ku yakuna. Leero olunaku lwakuna nga tukyakuvugira ddala mweno seri yaffe ennungi emanyiddwa nga Isa ibuni Mariyamu. Episode eyokuna egamba does the Quran predict where Isa was to be born? Tiddala mazima Quran yaragula ddala wa Isa ono yali agenda okubeera nga azaalibwa? Tiddala Quran eragula wa Isa yali alina okubeera nga azaalibwa? Ono Isa ayogebwako ba Yesu ddala Quran eragula wa gyali ateeka okubeera nga azaalibwa? Kubanga waliyo nabbi eyatugambye ejjo ebikwatagana ku Isa nga yabadde Isaaya nga tugamba n'amannya ge galiwa gajja okuyitibwanga oba galiwa gayitibwa. Naye kati nabbi bo bano balaga atya Isa ono wakuzaalibwawa? Waliwo nabbi omulala atukakasizza ddala ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo era nga nabbi ono ye Isaaya. Isaaya ayogerako ku mannya ga Yesu naye ate nabbi waliwo omulala naye akakasizza ddala wa Yesu gyalina okubeera nga azaalibwa. Episode yakuna otugenda okubeera nga tulabira ddala ki Kurani kyeyogera yo Bayibuli eyogera ki ku kuzaalibwa kwa Yesu Kristo wa gyalina okubeera nga azaalibwa omusajja ono Isa. Otugenda okubeera nga tulaba kubanga Kurani terina Torah, terina Zabuli, terina byabannabbi, terina Injiri. Weewaawo nga ebitabo gyebiri era nga bikkirizibwa bulungi nnyo mu Islam. Mu Islam ali kunampuliriza nzikiriza ddala nga ebitabo bino eno bikkirizamu bulungi nnyo. Ekitabo ekya Torah, ebyamateeka, Zabuli, ebyabannabbi the prophets, n'Enjiri oba giyite the gospel. Naye era kale wakiriko yo Kurani enawe kakasizza ddala nti Bayibuli erina okubeera nga ekkirizibwamu nnyo era nga essibwamu ekitiibwa kubanga amazima agalimu era temugabuusabuusanga nga Kurani yo wetugamba essuula eyokubiri mu Kurani aya ya 136 Kurani ekitabo kitukuvu Kurani y'ekitiibwa egamba bweti egamba mmwe Abasiraamu mugambe nti gwe Omusiraamu ali yogamba nti mmwe Abasiraamu mugambe nti tukkiriza Katonda omutonzi n'ebyo ebyassibwa gye tuli n'ebyassibwa ku Ibulahimu, Isimayiri, Ishaka, Yakubu ne bannabbi abava mu zzadde lya Yakubu, n'ebyo ebyaweebwa Musa ne Isa n'ebyo ebyaweebwa bannabbi bonna nga biva eri Mukama waabwe. Tetwawula wakati w'omu mu bo ne tuba nga tetukkirizaako abamu ne twawakanya abalala. Ffe tuli abagondera ebiragiro bya Katonda
mu Busiraamu. Abaisiraamu temuwakanyaka abamu bannabbi abane mubakkiriza. Sura ey'okubiri aya 16 tugambye mmwe Abasiraamu mugambe nti tukkiriza Katonda omutonzi n'ebyo ebyassibwa gye tuli n'ebyassibwa ku Ibulahimu, Isimayiri, Ishaka, Yakubu ne bannabbi ababa mu zadde lya Yakubu, n'ebyo ebyaweebwa Musa ne Isa, n'ebyo ebyaweebwa bannabbi bonna nga biva eri Mukama waabwe. Tetwawula wakati w'omu mu bo ne tuba nga tukkirizaako abamu ne tuwakanya abalala. Ffe tuli abagondera ebiragiro bya Katonda mu Busiraamu. Musiraamu mwinda okuba nga mukkiriza era nga mugondera ebiragiro bya Katonda era nga mukkiriza mu bannabbi ba Katonda. Leero tugenze ku nabbi ayitibwa Mika alina ebigambo byayogera ddala biki ddala Yesu wa gy'alina okubeera ng'azaalibwa wa gy'azaalibwa. Nabbi ono atuwa ekifaananyi ekirungi nnyo era ekyokulabirako ekirungi. Mika essula 5:2 Bayibuli egamba bw'etiyo. Mika 5:2 Bayibuli egamba, naye gwe Beselekemu Efulansa gwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, muggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi wa Isirayiri. Okutambulatambula kwe kwa dda na dda, emirembe nga teginnabaawo. Naye gwe Beselekemu Efulansa gwe omuto okuba mu nkumi za Yuda, muggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi wa Isirayiri. Okutambulatambula kwe kwa dda na dda, emirembe n'emirembe nga teginnaba kubaawo. Bayibuli munabbi Mika akakasiza ddala nti Isa oba Yesu yali wakuzaalibwa mu kibuga ekiriwa Beselekemu ekya Efulansa. Ekiyitibwa Beselekemu. Era Beselekemu eno Isa oba muyite Yesu gye yazaalibwa. Ono omwana omuto Isa yazaalibwa mu kibuga ekiriwa Beselekemu gye yazaalibwa ng'era ava mu bwakabaka obwa Yuda. Omwo mwe mwava omufuzi wa Isirayiri ayitibwa Isa, gwe batategeera abantu abamu naddala Abafalisaayo ne bascribes abo Bafarisizi, Abakaludaayo. Kibalire kyemuzabuza ekigambo ekyo, n'Abakaludaayo, nti okutambulatambula kwe kwa dda na dda, ekitegeeza ye yali yabaawo dda, emirembe nga teginnaba kubeerawo, nga n'ensi tennaba kubaawo. Isa Yesu ono yali yabaawo dda, tannaba kubeera ng'azaalibwa mu mubiri, yali yabaawo, ng'okutambulatambula kwe kwali kwa dda na dda. Bwetyo Bayibuli bwennyonnyola. Kale nno Kurani yo eyina Torah, teyina Torah latha, teyina Zabuuli, teyina bya bannabbi, teyina Injiri. Bino bitabo bya njawulo babyawula ku Kurani, naye nga birina okubeera nga bikkirizibwa era nga biteekebwamu ekitiibwa. So bw'onaasoma ebya bannabbi ojja kulaba nga ddala Isa yazaalibwa mu kibuga Beselekemu gye yazaalibwa. Omwana ono omuto yamala n'afuuka omufuzi wa Isirayiri, kabaka waayo, kabaka ow'emirembe. Ngeri otomulejjo mu Isaaya essula 9 onyirolo 6 bwe mbeera nga sirabidde era nga nzikiriza ddala nti weewo wennyini we twasomye, weewo wennyini ono Katonda ow'amaanyi ateese ebigambo, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Isa ono yazaalibwa mu Beselekemu. Ddala Kurani eraga wa Isa gye yalina okubeera nga azaalibwa nedda, naye ye nabbi Mika bw'otulabye ebya bannabbi ye akakasiza ddala wa Isa gye yalina okubeera nga azaalibwa. Era tukirabidde ddala ne tukitegeera ddala. Mukama akumpeera omukisa kwagaliza olunaku olulungi n'akaseera akalungi, oyongerenga okuyiga eby'ensonga n'okutegeera ekigambo kye. Tova ku Holic Media, bingi bikyajja, bingi tukyabiyiga. Enkuba yo erabika nga tusazeeko, oba oliawo eddoboozi zijja kubula, naye awo katukome wano eno ate tunatandika olunaku olundi. Mukama akumpeera omukisa kwagaliza olunaku olulungi. Assalamu alaikum.